ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Hello everyone, my name is Sammy K. I work with Unique Media, a gospel platform committed to sharing love and hope in our community. On 30th May, we will be hosting an outreach called Unique Girls Empowerment. Yes, Unique Girls Empowerment. Our mission is simple but powerful: to support and empower young girls between the ages of 15 and 18. Many girls in our community struggle to access basic menstrual hygiene products. So something that is completely natural often becomes a reason for shame, stigma, and even missing school. That is why our message is clear. Menstruation is natural. The stigma isn't. Through this outreach, we aim to provide reusable sanitary pads, soap, shavers, knickers, and other essential hygiene items to young girls in need. Our target is to reach 200 girls and remind them that they are loved, valued, confident, and beautifully created by God. But we cannot do it alone. We invite you to partner with us through donations, support, or simply spreading the word so that together we can make a difference in these young lives. If you'd like to support this cause, please contact us on +256 786 026 647. Join us as we stand together to empower the next generation of young women. Remember, menstruation is natural. The stigma isn't. God bless you. Abantu bagamba street zibyange bya street man sinze abantu bagamba ku kintu ekyo ekya copyright kyetubaddeko nze wemba sirina sente streaminga njagala ennyimba z'amaanyi naye maanyi yaziteekako sente kubanga ne bali abasumba gwe twayogeddeko yali akiwumbyemu omutwe wanjukira beetwalako kaawo video audio ne butambula nga Pastor Judith Babirye ayisa mu ggaali ono omusumba ng'agamba emamusaleko sente bajja zireka kati batwebezze nga mwagala mbe basasule radio kuba gundiza mbe basasule TV okuba bajja zibasonyiwa bazibalekere luli nga bwe nakunyonyodde ne gamba nti luli kyali kukuteesa kati saa zino tekikyali kukuteesa bajja kukuba ez'abazungu bajja na ku YouTube ba downloading bakube ezo mwe babeesonyiwa bakube ez'abazungu tetubalinaako buzibu era ne bwe batuuka okuyita abayimbi era bayita abazungu lwansonga kati bw'okuba eza hill songs hill songs tujja okuba kati bakuba kubaze baba wadde audience yabo okulaba kati bwe baba balabye audience ya hill songs bwe bategeka 3 bayite ba hill songs lwansonga ye audience ye feeding gye bawadde abantu benga maanyi yesebo lwaki muba mutunda enjiri tetutunda njiri tutunda bya bwe tuba tugamba nti kutunda neno lo mani sente mekazi balino sasula omwaka kyoga station esolo bulwa $2 omwaka mulamba station esolo bulwa 1.5 oba 2 million omanyi ekintu kyokusasula sente zino ziraba kye bali boogerako nti tezituuka mu bayimbi kisobola okuba nga kituufu bakale nga watuukayo butini naye bwe liba nga liyise nga tteeka then oba olina okusasula just kyetwetaaga okukola cause nalaba mukulu edikenza balina akuma kebakola system gye bagenda otteekamu nammwe mubirimu abagospel tubirimu
kulwa nsonga we are under creatives yensonga lwaki nkugaye nti owuninga lwaki fa ababiyiya makanisa gentambula kale bwebanga enjiri yabwere bagambe makanisa gentambula temulina bibaamu bwogate tulina bibaamu tusobola kujjawo general tusobola music is general mu Uganda bamubala nga ali general era mu Uganda tebamanyi nti ono sachulo no gospel mu mateeka ga Uganda bo bamanyi eyo yonna muli ready namwe okugira ate nno gwokyali ku byabayimbi byokka bye baliko kubanga njagalera kuleeta ekintu kya copyright tekiri ku bayimbi bokka kiri ku art yenna ne kati ndi ku bayimbi kwagwe nnina wano era Mukama nnyame yakweta bayimbi abalala nabo mbabuuze ku nsonga eno ya copyright. Kati copyright nze for sure bwe baba bakusasula ngateeka bwe libagamba then they have to pete balina kyakukola oba se ekyo ne bakivaako gwe maanyi osolo gambe ezange temuzitunda ati kati ne bwe ezange ziryoke muzikube ne bwe nakugamba nti tozikuba ku YouTube bw'oba ozisaayo already ekuleetera option ya copyright ebaako ku radio ngamba zi radio anti radio ne TV tebakyalina kati kyakukola lwa nsonga etteeka lyayise era bw'olukuba baba bajja kukukwata olwo linosasulira copyright etteeka libaawo naye gwe nannyini atiwo oyina okubeera nga naawe okkiriziza okuwandiisa ekintu kyo era n'ogamba bakusasule ng'okikuba naye senga gwe maanyi ogamba yes copyright yayise naye nze ezange because kikyo muzikubire bwereere kati abakubirwa obwereere bakubirwe naye ze zange bajja zisasulira kakati moving forward bagamba aba street eyo gye ntambulira mu church nti abamu we mwagenda ku stage ezensi mu mabaala mwe mugamba mugenda kubuulira njiri era Katonda yabatumayo recently nakulabye oyimba ku kivulu kya Fefe Busi Lugogo nakulabye twabaddeyo nabaddeyo era nayimbye n'abalala bagendayo mu bivulu ebyenjawulo n'amabaala naye abantu bagamba nti temuyina kuyimbira eyo tetulina kuyimbira tuyimbirewa muyina kuyimbira ebituuti ebyo bye muyimirirako temumanyi bikolebwako munina kubeera nga temuyimbira ku bituuti bya nsi ffe ng'abayimbi b'enjiri mwe kati enjiri kyeki anti nze nkubuuliza abantu kati nange kambabuuze muno nayo ki basooke bambulira enjiri kyeki kubanga nze enjiri gye mmanyi ge mawulire amalungi aga Mukama waffe Yesu ag'okufa kwe ag'okukomererwa kwe ag'okuziikibwa kwe n'okuzuukira kulw'okulokola abantu okategedde kulw'okulokola abaki abantu kati bwe tugaa nti tuyimba ekyo nti tuyimba njiri kitegeeza kye tusinga otutunulira abantu kukola ki kulokoka kujja mu church kati abali mu church be batali balokole oba abali wabweru be batali abali wabweru abali mu church tusuubira nti balokole abali ebweru tusuubira nti tuli mu kulwanako okulokoka kati Yesu alina statement gye yakola lwakuba abantu abamu Bayibuli bagikyawa tebakyasoma Bayibuli Yesu yagasajjirira batuukirivu nenajjirira boonoonyi okategedde kati ffe bwe tubeera redeemed nga tumaze olokoka eno mu church tuleeta kye tuyita happiness joy you know that excitement mu Yesu era Bayibuli egabwe mubanga mukuŋŋaanya alina Zabbuli agireete alina oluyimba aluleete alina ekitontoma akireete kati eno we just gather for the goodness of we who are in the house naye ate bwe tugenda ebweru tageti yaffe yakujjayo boonoonyi era bakikuba nnyo ndowooza yali Bishop Kiganda n'abasumba abalala nga bagamba nti
nti abayimbi tebateekeddwa genda mu mabaala kuyimba mu ebyo ebifulu by'ensinga bw'okyogedde kubanga Yesu teyagendako mu bbaala. Yesu wadde yali ayagala boonoonyi era yabanoonya. teyagenda mu bbaala teyagenda mu bbaala teyagendako. kati gwe tewawulira statement bafalisaayo gye baakola ng'agenze Zaakayo omuwooza baamugamba kuba abafalisaayo ebiseera ebyo bye baaliwo ng'abatuukirivu b'ebiseera ebyo bannaddiini babwana mukulu babishopu ne bagamba omulaba kati Yesu alya n'aboonoonyi Yesu alya n'ababi era Bugembe yakayimamu n'akayimba abafalisaayo ne kibaluma lwaki Yesu alya n'ababi kati ne bano naffe kati kibaluma kyokka nga ffenna atumala. Webale nnyo lwansonga ffe tuva wano ne tugenda ate bandisanyuse na nnyo lwansonga abajja mu makyaki ate ffe ababuulira enjiri mu mabaala ku street mu zigeto wansi mu bayaga mu bivulu bw'ebintu kati nze namala okuweereza nenjatuza n'abantu obulokozi ku kituuti kyaffe buzitegeera abantu edda abanywedde omwenge maanyi omuntu eyajjodde edda ebintu ali bakiyita kubeera ki hayi ng'akubiddwa takyabitegeera gwe naawe ozembe oyogera Katonda by'oyogera bikola sensi anti kati sinza alokola naye ate omulimu gw'okubuulira gwange kati nze mbuulira alokola ne mmuleka lwansonga nagge ffe tuli basizi ba nsigo kasa ngenda n'ensiga ekigambo ne malo kibasigamu kuba nze nabikula nnyiriri olwo ne malo zibikula bwe nti awulidde nze sinza amuvunaanyizibwako kulokoka kwe ogwo si gwange ogwange gwakubuulira era bwe namala okubuulira nenkwata ekkubo nga mmaze okwatuza nenfuluma nenninya neŋŋenda ewange kati buli aga atukritisayizinga okugenda mu nsi okubuulira enjiri obaako ekizibu oliko ekikyamu ku mutwe lwansonga olumu mugenda okubuulira enjiri abantu bakyuke bamaliriza bakyusizza mmwe anti kati awo omanyi oyo aba yatulimba ku bibiri ayinza oba teyalokoka obanga bwe yalokoka oyo ye teyategeera nti mulokole nga teyamanya identity ye mu Katonda ono gwe bakyusizza aba yalinga bali gundi Yuda be yayogerako mu kitabo kya Yuda omwo anti manyi Yuda ine essuula emu bajja kuddayo bagisome yabayita babaze ketta mbu bajja ketta ddembe lyaffe liri eno bwe baalaba nga ddungi ne bajja naye nga kyekyaddala tebaali baffe baali muffe naye tebaali baki tebaali baffe kati oyo gwe bakyusa amangu n'addayo aba teyategeera kulokoka kwe aba teyabimanyi aba yabigwamu bugwe Pastor Bugembe nga tebamukyusanga mbwayi kale Levikson nga tebamukyusanga anti era mbwera anti kati kyenkugamba Gabi Ntante nga tebamukyusanga kati waliwo abantu nga bo state yaabwe mwe bali esobola okukyusibwa nga tebannakula era nange atannakula kutuuka mu kigera kinnyonnyola Kristo nange muwa amagezi tagendayo lwansonga bijjako mekerera ate ye gwe batutte mu kifo ky'okubaako ye bajjayo n'aleeta eno bwe ndowooza kale kati ate zino ennyimba zempulira mukola muziyita ki kuyimba ababiri collabos zino zempulira collaborations eza bangi labeeko Bugembe ne Bobi Wine mpuliddeko Levikson ne Mickey Wine ndabyeko Bentrom ne Shiba ne balala bangi ku street gyempitira mu church nti lwaki mukola collaborations n'abantu bano ng'oyinza oba tonnagikola neera nsuubira oyinza oba osuubira ogikola naye kyembuuza babuuza lwaki mukola kolabo n'abantu bano ab'ensi abayimba secular music is it right? So ekibuuzo ekyo kigumu wonna wokitandikira bwana maani naye kankiteme bwe nti
Okusooka kidde eri muyimbi akoze n'oluyimba ne Owensi. Ye kigendererwa kikyalina okukola n'Owensi. Kubanga waliwo abakola nabo nga baagala bakyusa. Nga owomukyakya ayagala kyusa wansi. Eyo motive nnungi ennyo. Waliwo akola nga ayagala kufuna ku masannyalaze gansi bamumanye n'amanyike n'eri. Okategedde? Waliwo akola nga ayagala funamu ssente kubanga eri bagabayo ssente. Eno mukaaba nnyo eri bakuwa. Bw'osaba akakadde okola ki? Bakuwa ate gwalinako hit. Then waliwo n'abakola nabo nga it is spirit led. Nga Mwoyo Mutukuvu yennyini yakirimu. Kati nga bw'olaba kuwaani eyali spirit led Pawulo aleka Yohana Makko mu bikolwa by'abatume n'atandika okutambula ne Siira. Yohana Makko yagaana okuddamu otambula ne Pawulo olw'embooka ennyingi ze baali babakuba mu missions gye baatambulanga. N'atandika okutambula nani? Ne Siira. Ne mu kutambula ne Siira yasigala ayogera agamba Yohana Makko yatuleka mu njiri. Omwoyo Mutukuvu ye yakiganya lwa nsonga Yohana Makko yali asobola okubaviirako obuzibu mu maaso mu njiri gye baali batambula. Kati waliwo n'abantu abamu nga they were spirit led okukola n'abantu bali ennyimba. Ng'ennyimba ezo tomanya zisobola obaako be zikomako eyo. Okategedde? Kati ku kya Yohana Makko ne Pawulo, Yohana Makko ye yali agenda baleetera ebizibu, Omwoyo Mutukuvu n'ayawulawo. Kati bano bo kiyinza okuba ekyokubaako baasika okuleeta eno. Nga ono gwagenda oyimba naye nga n'ebyokulokoka tagenda lokoka. Naye ng'alina audience, yes, through ono audience ye ayinza obaako gwakwatayo. Kubanga Omwoyo Mutukuvu aliwo okulumiri omulimu omukulu ogusinga gwakola. Bible yegamba nti Yesu we yali amuleka yagamba nti omwoyo alijjo yalirumiriza ku lw'ekibi, ku lw'omusango ne ku lw'obutuukirivu. Kati ye yalumiriza, ye yamanyi waateeka conviction y'omuntu. Omuntu ono akola okusalawo. Kati ono gwayimbye naye ayinza obutalokoka. Naye ate ng'alinayo abamuwagira. Mwabo abamuwagira oli n'aga ku lwa luno oluyimba mwana kankyuke n'alokoka ku lw'ekyo. So kati abayimba n'ab'ensi kiva ku kigendererwa ki kye balina emabega. Olumu kye tutasobola kumanya. Oluusi kye tutasobola kumanya nga ye yakimanyi ne Katonda we. Kati katugendere ku bye tumanyi oba bye tulaba. Banansonyiwa genda kuwa oluyimba lwa Bentro nga example ne Shiba. Kale tukkiriza lwa gospel era bali mu kuyimbira Katonda. Walaba video nagiraba. Owensi talina kukyusaamu kale tuyimbira Katonda tubikkeko okukyusa nyambala n'engeri gye bapromoting oluyimba. Oluyimba longalo tuyinza okuba nga litugambye tetumanyi. Was it spirit led? Anoonya hiti, anoonya nga obinyonyodde. We don't know about that. But kyetumanyi nti video yafulumira tugiraba. Gwe oba olaba video yakolebwa mu butuufu. Kati nga tuli mu gospel world eno. Kati video eyo bwe weetegereza sirina TV ya gospel gye nalabe kuba TV luyimba remix sirina TV gye nalaba yalukuba. Kyoyogedde kituufu nti ebimu byalina okukyukamu. Ebimu kati ng'ennyambala nti yadde kale yali ye bw'amanyidde okwambala yali asobola okukyusaamu. Naye
kuba ndabyeko abayimba gospel nga bansi ne kuno ku video laba yambadde ebiwanvu akoze eki kujjayo kiri we are singing for the Lord. Kati ekyo kituufu yali alina okukyusaamu naye kati kyazze nga takyusizaamu. Kati kyekiddako anti kati kyetubuuza nti because wemutacyogerako kugamba nti okay here this was not done probably the right way. Ne mutakyogerako ne ffenna ne tusirika anti ne maanyi enkyagenda kikola ne Levi enkyayinza okukola nomulala ne kikolebwa kityo. Naye mwenna mwali silent poze muli mu tiimu ye mwenna muli bayimbi temwenyiiza. Kati nze ndowooza bwe nti bwe kibanga nga lwafuluma nga kiri bwe kityo tuba tetulina kyakikolera tuba tuddayo ku kiri kyeggambi nti motive yali kyeyoono okola n'oli oluyimba. Ekirala bwe kibanga kuyambako balokoka waliwo abamanyidde oli mu sitayiro ye bwetyo nga ye bw'atyo ennyambala ye. Kati ate eno tekisobose kukyusaamu mu luno lwe bayimbye olwa gospel. Kati tutunuulire nnyo bali abalaba abawuliriza abalulaba nga bawuliriza ab'esayidi y'oli bwe tufunamu akyuka ku lw'oluyimba twebaza Katonda, bwe tutafunamu tumanye nti eyo yali loosi. Tumanye nti eyo yali loosi kyagaana tulinde ekirala. Omwana wo bw'ayonoona tottamutte. Bedroom kutumiddeko naye anyumira engeri gy'ayimba sitayiro ye. Ali mu sitayiro yimba nga atayagala yimba ali mu sitayiro y'abantu y'abavubuka b'ennaku zino. Simulinaako buzibu. Samike ge mannya gange tuline maanyi Isaac Maanyi musajja muyimbi musajja emabegako awo yakubaka video ne katrending buli wamu kumpi ne katuuka ng'akuba rap nga mwatedde ate rappers kuba naye nga za byawandiikibwa era n'oluyimba abika yalufulumya baluyita nzibikule ennyiriri. Kale kakati oli mukubi wa hip hop oba hip hop kati nga hip hop waliwo bala gwe nawe bawuza okuba music kiraga nkuba hip hop. So oli mukubi wa hip hop. Nali ne Alan Kasirye nalaba ka video naye nali ne Alan. Alan yali devil worshipper. Wagamba n'agamba ekimu mu ngeri gye baayita okutwala abantu ew'omulabe was through music. N'agamba naye ate sitayiro ekyasinze gye baateekamu amaanyi gonna era nga woogiwulire eyo ya mulabe yaŋŋamba hip hop. Teyabyogera wange wokka. Wangi namulaba wangi ng'atambula n'ayogera n'ewalala kyokka ate gwe gw'okuba sitayiro eno kiri kitya. Kati ekyo kikuza twalina by the eno kyogerako mu interview eri naye mukama mulungi kizze mu eno. Oli mu kkuba bya sitaani bye baawongayo. Kati nkizaayo ku kintu kye natandikiddeko nti ebintu byonna babiwa sitaani. Katonda ye baamuggyako buli kimu. Kati mukulu Kasirye Alan nze nganzi simulabangako nga ava Magombe. Okategedde kati ye yavaayo ye bwagamba. Kati nze atagendangako Magombe sirina bwe muwakanya ate era sirina bwe mukiririzaamu lwa nsonga nga bbiri. Esooka bw'aba yaka Magombe nga hip hop gwe bassaamu hip hop gwe bassaamu yaliwa era ye hip hop amutegeranga yono gwe mukuba aliwa kuba hip hop nze hip hop gwe manyi hip hop is a culture. Yo culture yo culture erimu ebintu ebisukka mu bitaano mu musanvu
Bwera omusa. Hip hop alimu DJing. Yes. Oba DJ. Yes. Hip hop alimu storytelling. Yes. Hip hop alimu poetry. Yes. Hip hop alimu rap. Yes. Hip hop alimu beatboxing. Hip hop alimu dance. B-boy biche. B-boy dancing ebyo. Hip hop alimu okay. Beats. Beats Beats. No jukwa mayino ya hip hop. Webale nyeziku. Kati bongamba nti kakati to be specific oyogedde. Njukide nayo yakoogera rap music. Rap music. Kati ali specific. Kati ali specific ku rap. Era rap jolimu. Kati rap jenimu. Kati rap bwabanga agamba nti yava wa stan. Oba gye basalawo okukwata. Nganze bwenjikuba essawa zino ate ereeta bangi mbulokozi ne balokoka. Then kachiteza era bikanze gyenkuba tekyali ya stan. Kuba ya stan yandibadde ate nyikiza bali abali mu bwakabaka bwa stan kwongera kubula. Okategedde? Naye bwemba nina eyali kunjaga. Ng'olunaku anywa emiti 10 oba 3. Naye 10 gye bali. Gye bali abaana bakuba amasada gaabwe. Emiti 10. Abatayarabuka. Aba yagatta Buganda wange oyo. Kale tugeze emiti gyonna gyako. Okay. Nganze mukutte okuyita mu rap ono. Ne mujjayo n'adde. Eyali anywa 10 kati nga takyanywa na gumu. Eyali anga akakola kati nga alya nyiriri za Bible. Then kati awo stani abate yakola losi. Okuteekawo rap nga agenda bulizaamu bantu ate nga tujjayo bajje. Abate yakabala nze bwendowooza sitaani. Gwe wandiro kino kibuuzo njala kibuuza gwe. Mu ndowooza olowooza twandibadde tulina specific baba bazita cha generals. Kati bwe tugamba ate okwogera ku generals kati kyekikali kankugambe kino. Kankubuulire kino okitegeere. Uliriza general music yenna wa sitaani. Lucifer yenna nnyini ndongo. Era endongo yali yamuweebwa mu ggulu nga ye yakulemberanga okusinza mu ggulu. Okategedde? Kati bwagwa yagwa n'endongo. Kati endongo fe tugikwata tugimukwakuleko tugimuggyeko ku altar ye ey'okumusinza n'okubuza abangi tugizze ku altar ey'obwakatonda esinza. Yensonga lwaki Yokaana 4:4 Yesu alina statement gye yakola naye abantu tebagyegenderezanga. Yesu yagamba mbu Katonda anoonya abasinza abamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Kati duli ekiweebwayo ky'okusinza kyaweebwangayo Lucifer mu ggulu nga ne Katonda tanoonya basinza lwa nsonga yaliwo. Naye Lucifer bw'amala oggwa Katonda eggulu ne likala nga temukyali basinza. Kati ffe tukwata kino Lucifer tukimukwakulako tuddize Katonda ekitiibwa. Yensonga lwaki Katonda atambula anoonya abasinza. Kati bwenjogera okusinza oli obwongo bwe buyinza omuleetera okusinza kuno call it worship. Kino kisukka tugamba okozesa music nga tuddiza Katonda ekitiibwa kye n'ettendo lye. Okitegeera ku lwa byatukoledde ku lw'ebyo byagenda okukola ku lw'okukyusa obulamu bw'abalala ku lw'okulokola oba okitegeera. Kati buli muntu yenna abaako kyakwakula. Bino tuli mannyo ga mpisi tuli mu lutalo. Endongo kugiretrievinga okugijja mu mikono gya sitaani kuba yennyini gyo yennyini ndongo yagirina. Bayibuli egamba nti ye yali kerubi abikkako ng'ayimba mbu ng'ebiwawaatiro bye byonna nga bifulumamu music nga bifulumamu kusinza amaloboozi ga kusinza oba okitegeera. Kati tubba bibbe okubijja mu mikono gye tubikozese biddize Katonda ekitiibwa. Paati y'endongo kuba ebisinza Katonda bingi naye paati y'endongo sitaani yennyini ndongo. Kyova olaba
ne tulimba tutya ne tulimba tuddamu okujjako nga Katonda mwene yennyini yakiganyiza. Gospel music taliyita ku secular mu kubuuminga tekisoboka. Lwaki nnyini ndongo already ali side eri kati ffe buli lwe tujjayo altar gye tuteekako okusinza kwaffe ya Katonda kyova batambula anoonya aba n'amusinza mu mwoyo ne mu mazima. Kati bwe nnyimirira mu mwoyo n'enkuba rap ne zimuddiza ekitiibwa ne zibaako gwe zirokola ndi omu ku abo baanoonya. So goli mukubi wa rap? Nze ndi rapa akuba eby'obwakabaka obw'obwa Katonda. Waliyo barapa nga bo bakuba bigulumiza bwakabaka bwa Sitaani era nga bwe bayimba abantu beeyambula engoye. Nenze bwe nnyimba abantu bajjula omwoyo, bwe nnyimba abantu bongera otuukiriza ebyawandiikibwa mu Bafiripi 4 nti musanyukire nga Mukama waffe ennaku zonna. Essanyu bongera okulifuna eryo mu Mukama waffe Yesu. Era waliwo n'abaŋŋamba bannaaye ensi yali yatubba. Kale singa oli eri mu bali abayimba biri abayimba batamiira abanywa enjaga naye kati kooli muffe nga bakwembulesinga yadde era nga ate waliyo abatukuba. Manze ninawe nagenda okubuuza tofunangayo bakkuba naye nga abakkuba bakkubira lwa kika kya music g'oyimba. Butidde nina n'ekkanisa emu gye nagendamu ya Bishop Mulamba ne mmala okuyimba abavubuka bampita yali overnight ng'ekutta omuliro mbakuba rap mpandula ennyiriri ne mmala okuwandula ennyiriri ne ntuula mpulirize ekigambo de nimmale ŋŋende. Bishop omu bwe yali nnyo oyo n'agamba omuvubuka ono ayimba bulungi n'ebyayimbi bya Sitaani. Ng'okyaliwo. Muganda wange ng'okyatudde. Nawe ndi ntudde mu katebe bwe nti. Si baakugamba. Si baŋŋamba nga wendi mu katebe ntuddemu bwe nti. Omukulu n'ayogera statement n'empulira nga njagala oba akatebe kaveewo ettaka libbulukuke limmire mpulire nga nzigwerayo. Yagamba omwana ono ayimba bulungi naye byayimba bya Sitaani. Kati oyo alina naye mindset eyo eya mukulu Kasirye nti bw'anandaba nga nkuba rap ye nga bw'agaa nti bwe yava Magombe ajja vaayo ayogera ekyo agambe nti abo byebyo bya Sitaani. Era nze kati Mukama yannyamba kyenina ekirungi kiri kimu nti sinoonya wakuyimbira wabula yonna gye nnyimbidde baba bannoonyezza. So kati Katonda yantambuza nze seetambuza naye singa nali neetambuza ndowooza bandinkubidde ne ku makanisa agamu gye batakwetaaga ne bagaba biki byayimba. Okay. Oba okitegeera olowooza nga ggwe omuyimbi olowooza lwaki abayimbi abasinga aba gospel bamala ne bagwa n'owulira nti oli yatandika ayimba gospel amaliriza ayimba byansi kubanga 80% if not 90% abayimbi abayimbira mu secular ojja kwesanga nga bava mu church nti nze nali mu church oba batandika bayimba gospel webikyo. Olowooza kiki ekireeta ekyo? Because I'll give you an example. Waliwo omuyimbi gwe bayita Rema. So Muna-Uganda, Muna-Nigeria. Oyo omwana mulenzi yali ayimba gospel. Naye baaba kati yakyuka dda. Kiva ku ki? What brings that? Kwa kati obaddeyo ng'omuyimbi gwe kati obiraba. Kati abantu balina expectations nga bayingira ebintu ebimu. Naye bwe batuuka mu byo expectations zaabwe nga z'olusi zaali high ne bataziraba oba ne batazifuna. Kati omuntu okukola okusalawo nti ngenda yimba gospel obwongo bwo n'endowoozayo eteekeddwa okusooka n'etegeera ebintu ebimu.
expectations zo nosooka ozijjako waggulu katono ku bintu ebikwatikako ebyensi. Mamotoka biki? Mamotoka, nyumba, feemu, sente, ebintu bwe bito lwansonga eno mu gospel bitono. Yadde nga yayogera nti ku nsi tulirya 100 ne mu ggulu 100. Ekyawano oyinza okinoonya mu gospel ne kibuulamu ke 10. Kiringa kumeka? N'ataano gayinza obutawera. Tetuweza 5. N'ataano gayinza obutawera. Aha. Era ne bwe baba bali benakwadde mu category 1 ey'abayimbi. Mu category 1 nti bo basalawo ekitone kyabwe oba ekirabo kyabwe bakikozese kufunamu sente. Era ojja kwesanga nga ze bafuna ntono according ku bali abali eri ze bafuna. Kati expectations bwe zijja nga ziri high ez'okufuna ebintu ebyo, demands nga ziri waggulu, abasinga beesanga nga bataddemu nnyo. Kati mu kussaamu ennyo ate eno gye bazze nga kye bajjamu ate tekimala, tezivaayo. Oli akola audio ya kakadde n'akola video ya $5,000,000 n'ateeka $10,000,000 tugeze mu promotion. N'akola concert katutandikire ku Kivulu, n'akola ekivulu nga oluusi nakyo akitaddemu $10,000,000 n'ajjamu 6. Okategedde? Oba n'anoonya n'alinda abanaamuyita omwezi ne guggwako nga bamuyiseyo abantu 3 nga buli omu amuwadde $3,000 nga tekigatta. Kati bwe bagattagattamu ne bagamba naye wano tukolawo ki? Katuve wano tudde eri. Kati ate abagenda baba tebanywera kubeera osangayo asigalayo eno nga gayadde nfunamu kano katono kansigale wano. Kyenagaye nti naye asigala era alimu eyo kategole y'abayimbi wa gospel. Asigala mu kategole y'abo abayimba gospel. Lwansonga asigaddewo tagenze mu nsi yadde ayagala omusasule okujja okuyimba. Okategedde? Kati expectations ziba kuba. So byanfuna bye bibatwala. Tewali kirala. Biba byanfuna 99%, 1%. Nkugambe kinenze kyendaba kyekyo. Byanfuna akasimu kavugenga. Nze nina be natandika nabo naye nga kati baddayo dda. Bali mu mabaala gye bayimbira. Nga balowooza nti eno sente bagenda zifuna. Naye nga sente zinate baatuukayo nga balaba tewali. Abalokole bakodo. Bwe mutuukayo mu studio ze mu recording abasalirako anti goyimba gospel. Kusalirako ki? Studio teriko mulokole n'atali mulokole. So ze bajja kuoli owensi nawe ze bakujjako jasi nti kyetulina ffe abayimba enjiri Mukama yatuyamba n'atuwa ku njogera. Tyosobola olamuza n'omunyonnyola n'omubuulira n'Omukama naye nyimba gospel mukwatiramuko. Kuyimba gospel kyafuka kyakulwanyisa olw'embeera abooluganda gye batuyisaamu. Nti kyatufugira kyakulwanyisa nti ebyaddala go ng'amazima kwatiramu kakadde sikaweza kankuwe 6. Musumba kati nakuteekeyo ekiro nakutwalira eyo sekiro session nakuwaza kireyo n'ojjanga yakooye bawedde bamaziriza okitegedde. Kali ate ne baproducer betulina mu gospel waliwo abaproducer nga bakola gospel naye era abasinga bakola n'ez'ensi. Kaproducer ba gospel abasinga era ez'ensi bakola n'ez'ensi naye era nabo agatte bills era still oba ojja zisasula. Wakati gwe kyomanya abaproducer ba gospel akolera beeyi eri awo $5,000 audio. Kale ate ba director mu video mu balokole tetunnafuna bangi. Ojja kwesanga abalimu era nabo era still ajja kugawa okuwa ekintu ekirungi kola sente bweziti. So kati twesanga ng'era still bali bye basasula naffe bye tusasula. Omuwendo gwe bawaayo oluusi naffe gwe tuwaayo bakale ffe gwe tuwaayo nga guliko wansi katini. Nga guliko wansi katini. Concert zino ze mukola
ezi concert zino gundi akoze concert y'omulokole yandibadde etya kubanga nalaba concert eya omwaka I think oguwedde abalokole bangi nga ba reactinga ku concert ya Pastor Wilson Bugembe bagamba nga yabaddemu ebyensi bingi yadde y'amasanyu si kusinza Katonda then emabegako era nayo yali ya Pastor Bugembe gundi mukulu Joseph Aminani mukulu Ngoma alyoka ajja ayimbe Mama Fina muwe ssente oba nayo yali ya Bugembe aleka nayo yali ya Bugembe yali mu concert yali agenze imba mu concert yali yansi okay yali amuyimbi okay ne bamuwa ssente neera nzijukira Mario reaction ya amaanyi baga ssente teyandizikoze eki teyandizitutte era ababyangu yabagamba mbu yagwa lwekyo takyalina mafuta era bizze bibaawo banyongere bane kabisi bannaye kubanga saagala yeekwasa ebibuuzo ebibuuzo saala ebibuuzo bindeetedde mwongere akabisi kati bizze bibaawo of course sinagenda ku kyaki nja kukibuuza ekibuuzo ekirala naye concert zino zirina kubeera zitya zirina kutegekebwa zitya kati kansooke n'ekyamusumba Ngoma sente teriiko musamize sente teriiko mulokole sente teriiko muganda sente teriiko muzungu money is money era mu Bayibuli ekintu kyokka Katonda kyeyegeraageranyako kiri kimu nga saidi eno waliyo leeta akabisi kange ssebo leeta akabisiko kiriyo kyabadde okyatunyonnyola mu Bayibuli mwonna tewali kintu Katonda kyeyegeraageranyako okujjako ssente mu Bayibuli yonna ng'eno minzaani eriko Katonda ng'eno saidi waliyo ssente ojja soma bakuba bano ba Bayibuli abasinga baagivaako Matayo essula y'omukaaga layini ya 24 Yesu akola statement n'agamba tosobola weereza bakabaka babiri tosobola weereza Katonda ate era ng'eno weereza ne ssente ozaagala nnyo okitegeera nga weighing machine eriko bantu bameka Katonda ne ssente oba okitegedde era ntera lwenyiriro bajjayo kati olunyiriro lwe baba alujjayo bwe bati nga baluleetera olw'okuba Mama Fina yawa sente ezimu ozireka ezimu sente bwe tuzeetaaga just waliwo bye tutasobola kukola kuzifuna kati ng'okusaddaaka nti osaddaaka omwana ofune sente tetukisobola oba okitegedde naye nze omusamize ne bwe nzisanga mu bigali nzijjamu ne nzitwala lwaki sente kyekimu ku bintu omuntu bye yakola nga bigenda yambako obulamu bw'okutambula lwansonga n'abasumba bennyini oba n'abaakikuba bennyini nabo beetaaga sente ate weesanga nga bo ze babaleetera ate olusi ziviira ddala mu bigali nga nomanya tebamanyi naye kati ono ekirungi yategera n'otegera nti azimuwadde musamize bwe bwazaali zeetaaga kusabira ne zisabirwa kati abagamba nti yagwa ebyo bageresa baliko ekikyamu bugeresa lwaki baliko ekikyamu eyagwa ate ategese ekivulu kati eyagwa amadde manyi nga n'ennyimba ze tebakyaziwulira n'ennyimba za Musumba Joseph Ngoma mu nnyimba z'abalokola abasatu abasooka okutrendinga ku TikTok ne ku social media zezimu kuziriko anti mu spiritual boyizo okuba ebyensoola babitambula nga byoya byanswa byafuuka anti spiritually how kuba ekyo nakyo baba balina kitunnyonnyola omanye abalokole balina olugezigezi bawunyiriza nnyo amafuta nti awo tewali mafuta kati gwawunyiriza amafuta oliko ekizibu oliko ekikyamu
lwansonga ebipimo by'amafuta tebyenkanankana Aloni ge yalina tegenkanankana naga batabani be ge batambuliramu Bogate ne ba Petero ge balina ate Paulo sige yabulirizaamu enjiri agage gali malala kati bawunyiriza nnyo amafuta era bw'ogwa kumulokole bw'ati omuviiranga mangu okwesitala kuba kwa mangu abajja kwesitala mangu kuba ngamba otyanga abantu 10 bavuddeyo bagamba ennyimba zo zimpa omukisa gw'omu n'ogamba nti nagwa talabawo mafuta mugende munyiririze muri parafini ne petrol mutuveeko ate abo abasinga okugamba nti ebyomwo ebyo ate babeera bakalu nga n'ebyomwoyo tebamanyi bwe bikola nga tebabitegeera kale kati concert yandibadde concert ya okuddayo kweje ya Pastor Bugembe je yakola ne bagamba nti olina bw'okyogedde nesi kyajjukira bulungi naye kankireetebwe nti abalokole tebawagira abalokole tebawagira bivvulu era ojja kwesanga mu concert ya Pastor Bugembe abalokole abaali mu 10 mwalimu 3 kati Stani yakola bwati Stani atubako ebintu byonna kyovola akugaye buli kirungi bakiwaye Katonda yagwako okuganja maaso g'abantu lwaki ebintu bye tebakyabitwala ate ekisinga okuba ekizibu biringa ebintu nga 3 ebisinza ovaako ekizibu kyovolanga n'ebivulu by'abaana ebisinga biflopinga abalokole abasooka basumba ate abasumba bakoze eki abasumba they don't encourage people oba they are followings okugenda supporting abaana ababayimba enjiri anti bagamba mubitwala mu bifo byansi batufunire ebifo ebitali byansi ebatufunire anti ziza church weziri olujja lwa church weri mu kubeewa ekikaali kati ekiriwo kye kino percentage y'abantu katugeza abamusumba Bugembe bayinza okuba nga baali tebajja ku worship house singa yategeka sente ze yategeka emitwalo 15 okategedde nga baali tebajja kujjaawo naye ate nga ku Serena nga baali bajja kujjaawo bulungi ekirala yakola ku Serena era n'alikola ne ku church kati baba tugamba nti tuteeka bintu mu gundiza ensi atujja kwesanga abasumba ate wetugendayo basaba churches tuzikoleremu ate bazitumba omu ekivulo ekyagwa nawulira agamba basumba muli babi nnyo ne mwotabayo wadde n'omu naawe n'otabaayo ne gundi n'otabaayo kyekyo kyekugamba omu n'amudamu n'amugamba adde ku kivulo kya gosipo nga twabadde tulaba emyenge gitambula kati anti bali aba kyenkugaye nti Stani yakola gwe tusomanga ku lunyiriri nti abaana ba Katonda we bajja okukika ne Stani yajja kati yabala ekyamwe bwala mu kisudde ye nga alya show ngajja kironda nga alya show oba kitegeera kati abasumba tebavuddeeyo abamu bayimirane ku bituuti ne babaga ati mugendayo ate abantu bano bali obedient eri abasumba baabwe oba okategedde musumba yagambye bw'okimanyi abantu kati bakuliriza nnyo musumba yagambye singa Katonda yayogera oba Katonda ayogera ekyo nkikkiriza oba okitegeera kati abasumba bano bateekawo embeera ekirala rangozi eziri mu basumba oweeno takwatagana naweeno oweeno ababe tebasala genda weeri oweeri abaayo ne bakuwulira bulizi nti wakiridde eweeno nze nina ne church gye nagendamu nga balina omuweereza gwe ku kkolo lwe nagenda oweereza nga balina omuweereza gwe bayimirizza olwaki nti yagenze mu church endala mbu n'akomawo n'emizimu mu church yaabwe yabaleetedde emizimu mbu yagenda eri mu church ye n'ajjayo emizimu gye gibatawanya kati gibasumbu ningamba wangi kati tewakyali njiyite okwegatta tekuliiwo unity teriiwo